Mugamba mutyaba guys muli fine nange ndi fine ono anti kaduka ya tulowooza ku bintu bya kulaakulanya ggwanga. Congratulations the president of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu yanze okwongerako n'omukulu Katolubwama Katolubwama ekirungi ekikyakuliko mukwano B nti akola chorus naye tokyaliko wadde akalungi wadde akamu omwo otunuliranga Nnabunya y'endiga. Olya woli ku president w'eggwanga mulamba Bobi Wine abasinga musically ne waba yagadde kuyingira comedy. He's better far than every Ugandan. Echo kanchi sebbali kubanga mbadde ekinyonnyola Katolubwama issues za Bobi Wine zaranirira teziringa zonti kati golowooza kulaba n'amagombe gakyakuzize kati golowooza kulya. Bobi Wine alowooza ku munna Uganda atya kati nga bwe mbadde nkunyumiza kuwani wenyumiza kuwani mabega abasomesa bali ku TV wano nga basomesa tiba basasula nga wadde 10. Those are the issues omuntu anonyo okumulonda zalina okufaako, not Bobi Wine as a person. Owulira Bobi Wine teyefaako yeka. Bobi Wine has everything. Bobi Wine alina amataka, Bobi Wine alina amayumba, Bobi Wine alina sente naye yavayo ku lwa muntu wa wansi gwe kiwumba tutu gwe. Bannange no n'abaana tulabye ennaku. Oyo naye akomayo wakati mumukulisayo tata kulikayo. Aye ne muli mama ona akutuma ne ku mmezo osale omugaati omuwe ate nno muteekeko blue band. Katolubwama totegera bino ebintu byetwogerako si ebino bye mulowooza twabeeranga mu katemba. Bobi Wine gwaliko okuteekayo milioni 2 ne waba ataddeyo emu. Owulya ne waba ataddeyo emu. You are there musimanya musiyazi Katolubwama. Osobola okujjayo obukakafu omanyi bagamba okubasibira propaganda. Osobola okujjayo obukakafu n'obulaga abantu. Bakulonda erubaga watandika simanya mbonze najja kulya musimamu ebale kunnonda kulya. Mu gwano guno omulembe gwe tulimu twagala bavubuka. Ensonga lwaki tetwabalonda yeeyo gwe tokyalina kyogamba ggwanga except gena mutoyi n'opama amazi ne bagakuŋŋanya ebimotoka by'amazi ne bakolamu chorus. But you are not contributing anything towards a Ugandan youth. Ne chorus yenyini gwe go contributing amazi go contributing abatuyambe bakolemu chorus n'enguudo tewali wano. Kitegeeza you are just a walking dead. Muli excited nabagamba mubeere excited nyoye mutuula mu kamera. Katolubwama ndishuwa Bobi Wine tayinza kufuliza video ne wobango wa introduction ogamba. In fact ne wobango wa introduction nti amanya gange katonga wakatandika bwati ne gatula ku face okutawuliriza omanyi lwaki toyina kyoyogera. Abantu abasinga mwerabirawo nga mumera byo yate mumanyi nsonga fe twagamba nga if you don't want to change will change you. Naye abantu abasinga mumera obwoya mutandise okumera obwoya buli wamu n'obwenyindo butandise okufuuka obwenvi naye tomanyi lwaki obumera. If you don't have anything to say, sit watch. Okitegeera nawulidde kwana abantu abagamba Bobi Wine teyayambye liri puzzle mwabadde mwagala aveeyo atule ku mpewo naye akwate omuzindalo bagende mu kamera agambe nti nange ncontribute nze kati olobala mwakoleki full figure akoleki gundi ona akoleki Abitex ejo gye emirimu gya Abitex gyakubeera mu kamera. He is a president people. Nkibagambe binundi emeka nti ye president wa Uganda 2020 mpaka 2026 mulonde. Yenno lyawo obebera bubebezi ennemimwa gikwasani. Yonna gikutunulidde bwete emimwa gyonna gikulebuse giringa Nnabunya y'endiga naawe olyawo omanyira abantu. Stop that nonsense bomba.